Well, Honorable, tugende ku kibadde mu Parliament olunaku olwaleero kyaddaaki amabago abiri oba ennongoosereza amateeka abiri UPDF Amendment Bill ey'omwaka 2025 ne Political Parties and Organizations Bill 2025 ziyise naye nga ziyise wakati nga abali ku doluvuganya government bekandaze nga bafulumye olukiiko lw'eggwanga olukulu. They claim they were not allocated enough time okuba ne input mu nsonga zino nti kitukoze bubi nnyo okuba nti tewaweddwa mwaganya kubaako na kyetu na input yaffe era katono nnyo njagala nkuzanyira amaloboozi gano abiri tubeere nga tufuna wetutandikira olunaku olwaleero. Especially that are very controversial, the UPDF Amendment Bill and the Political Parties Amendment Bill. And we said that we shall be in the House today. That's the decision that we took. And we were in the House today. We said we shall, before 10 a.m., be in the House. And I want to appreciate colleagues because they were in the House before 10 a.m. And as we agreed, there's been issues with these two bills, especially. Number one, it was obvious the state seemed hell-bent to pass the bill willy-nilly. Consultation was not conducted as is provided for within the law for different stakeholders to have their input into these bills. I raised this matter at least twice last week, asking the Speaker, please avail time. This business of ambushing the different stakeholders, whether it be political parties, law society, and other stakeholders, NGOs, and so on, to bring their input into the bill on the very morning. Letters were reaching them in the morning and saying, come right now. That's not consultation as is envisaged under the law. And the Speaker promised that she will avail time. As we went into the weekend, the joint committee was processing this bill, meaning that stakeholders were locked out, their views disregarded. That means that's not a law for the people, because laws are made for the people, and that's why there's provision for them to be consulted, and there's 45 days provided for within the law. Because once a bill has not gone through the consultation that is envisaged under the law, it is sham. This same bill goes against the ruling of the Supreme Court, because the Supreme Court was saying civilians have no place going before military courts. Even soldiers, by the way, who were beneficiaries of the ruling of the Supreme Court, because the Supreme Court said even these soldiers, for offenses that are provided for within the Penal Code Act, take them to the civilian courts. Only service offenses, internal disciplinary issues, should be tried by these disciplinary courts. But clearly, government was saying, we shall flout that too. So we said, we have made our case. We have made every effort to try and appeal to the reason of the Speaker, and she has failed. So we said, no, we are not going to be part of sanitizing a sham process. We chose to leave them to continue with their sham process. And we have taken a decision that we are going to court over this matter, because we have adequate grounds. One, of course, Article 92 of the Constitution is being flouted. The decision of the Supreme Court is being disregarded, but two, there was no consultation. And you say these people are not smart. Even when you want to do something, you have an end in mind. At least you consult. Listen to the various views of different stakeholders. Then you can disagree with them. But first listen to them. They do not want to do that. Owuliriza Radio 4 mu Makago ku mulimu gwo na wonna wuli
Radio Ulugumina Matogo. Radio Ulugumina Matogo. Radio 4. Ensusuzi. Kale, Radio 4, Radio 7, or your leader opposition. Honorable Midday. Tutandikira, clearly they walked out. And their reasons was what? Yes. Kati njagala tutunulira ensonga bbiri. Ensonga esooka nti bw'ofuluma mu parliament saawa eno n'ogenda mu kooti organize bbiri eza gavumenti emu zibanga engalo bbiri nti waliwo luno olugalo waliwo na luno naye omukono gwani so n'olwekyo awo era tewaliwo solution Ekyogenda mu kooti. Era naye nga kyetaaga nakyo ne bakikola ki? Ne bakigezaako. Naye nga bw'oba okigezaako tosuubiza bantu nti ekyo kiwedde. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kyetaaga nakyo ne bakikola ki? Ne bakigezaako. Naye nga bw'oba okigezaako tosuubiza bantu nti ekyo kiwedde. Nti solution eyo gyeri. Ekyo kugamba buulira abantu nti era waliwo kye tugenda okukola. Ensonga ey'okubiri njagala nnyo okutunuulira ekibuuzo kino. What is the incumbent doing? Yali mukola ki? Tulyoke tutegeere oba ddala eno si diversion. Kubanga ekyamazima yali mukuba nkuŋŋaana mu kyalo. Atambula. Anoonya bululu. Bino byatambula ku PDM. Yamaze Fort Portal kati agenda Luweero bw'anamaliza amalirize ne Central Region wano mpola mpola. Kampala n'awalala ajja kuba amazeeyo campaign. Nga nomination tezinakola ki? Tezinakolebwa. Naye ffe atutadde mu Kampala era making sure tetuvaamu. Akalulu kabeerawo kawempe n'atussaamu. Ne kagwa n'atuyingiza kooti. Ne kagwa n'aleeta biiru zino bbiri. Wano ffe wetuli. Obeeri wano. Naye ali mu bantu ab'enjawulo. Tukoze kino. Ali mu bagamba tukoze kino. Tugenda kola ne kino. Ffe tukoze na kino. Naye bo bali eri Kampala banvuma. Naye wamama mulaba ndi mu binti. Tukoze na kino. N'olwekyo wabeerewo okuzuukuka okw'enjawulo. Ekyokusatu. What are the contents of the bills? We can look into them. Tutandikire ku ya political parties. Political parties. Political parties. Bagalachi. Biringa bintu bina bitano. Ebikulu mu ebyo. Ekisooka honorable. Ekiri nja kulaga ndi kiri kimu kyokka kati bwe binsomere. Nze mmanyi nti government yagireese lwa kintu kikulu kimu kyokka. Okay, ndoza nange kyendowooza. Asibaje batukwatagana. But omukyala amanyiddwa nga Faith Nakut mu Parliament wana Park. Yaga nti baagala recognizing iPod. iPod Inter-Party Organization for Dialogue, a very one of the organs under National Consultative Forum. Nga mucho baga nti ensimbi ezibadde ziweebwa ebibiina by'obufuzi okay nga tebyetaba mu kuteeseganya okay zikome. So they are putting a condition. Bw'oba onafuna sente zino olina okubeera nga weetaba mu ntuula za iPod under NCF. Bw'otatuula bw'otateesa bw'otakubaganya birowoozo ensimbi zeerabire. Yes. Kyekimu ku ebyo. Kyekyo kyokka. Kakati bino ebirala bataddemu kugeza bagamba owaayi totambula bukunya. Naye tukimanyi bulungi nti buli muntu ali bwereere ngoye zokka ze zibikkako. Kungu gwe nange tuli bwereere naye tububikkako na ngoye. Kati bino ebisigadde engoye naye obwereere bw'etteeka eryo kugamba nti atatwegattako nga tuteesa tetujja kuddamu kuwa sente zaffe. Abatuwuliriza ebibiina byonna biweebwa sente eza gavumenti
okusinziira ku babaka bebirina mu parliament ya Uganda obungi bw'ababaka obungi bwabwe kakati ebibiina ebyo bisobodde okuzimba ebitebe okugula ebitebe okugula amataka okukuba campaign nga bakozesa sente ezo kuba ziba nyingi n'okwesasula emisaala n'olwekyo esente ezo zibadde ziteesebwa ng'ebibiina bituula wamu ne biteesa ne biteeka gavumenti ku nninga nti sente y'omu w'omusolo n'abantu baffe basasula leeta naffe mutuwe sente eziddukanya ebiki ebibiina bino kakati nga gavumenti bw'emala okukkiriza ne baziyisa ng'ate jjukira buli ebibiina bifuna kakati waliwo ebibiina nga NUP efuna sente ndozo bazisuka billion nga about 3 point something billion about 3 point something billion per quarter oba per quarter oba per year zisimanyi bulungi kubanza ebintu bya sente ne mu kibiina kyange bamanyisi bibeeramu tobigenda nze ndi ku politics oyina zizo tolagala era ne bayinza kujjayo audit query ne bagambidde afudde sisayininga ngako ne batuwa transport refund nze mugabira atayina ali awo ne mugagwe gwetwala kakati naye mbu bafune sente zezo bakolamu ebitebe n'ebirala ziva mu government naye atejjukira ebibiina bino mu public biraga nti fete tutuula na ba Museveni kati ya President Museveni ekyo yali ayagala nnyo kikozesa okufuna photo opportunity ne bannabibiina ebimuvuganya just tegeera ensimbi zino zigabibwa ebibiina bino lwa representation mu parliament oba lwakuba mu iPod kakati bagenda kifuula official naye nga iPod eyo abantu bafa batuwuliriza wajjawo ndoze ekitongole baba kitanga NIMD n'ebitongole ebirala bibadde bijja bituuza ebibiina by'obufuzi nga bibiyigiriza okuteeseza awamu ku nkulembera y'eggwanga kati nga mu bibiina by'obufuzi ebyo mwe muli n'ekibiina kya NRM kati ate jjukira nga mu tteeka erya Political Parties and Organizations Act waliwo enteekateeka eya National Consultative Forum nti eyina okubanga ya bibiina bya bufuzi byonna kati yo iPod eno yajja olw'ebibiina by'obufuzi ebiinayo omubaka mu parliament ne bwabaki muteese bo bagamba kubanga bo baveeyo ndoza be Norway Europe bagamba nti bibiina birina okuteeseza wamu eggwanga litandika okubanga enfuga yaalyo eyingira demokrasiya mu kubanga bwe mutatuula ekisooka mutyaŋŋana ekisooka mwekengeragana ekirala mubeera temwagalana era ekisembayo mulwanagana bulwanaganyi mu kifo ky'okwewakanya kakati ekyo ekintu batera okikola bakikola Ghana bakikoze Botswana bakikoze Tanzania babikola nti ebibiina by'obufuzi bitegeere nti okukuwakanya si kukulwanyisa kakati era kyewuunyisa nnyo nti amateeka gano abiri gajjidde kumu eri muligamba nti gwe mwami kungu basobola okukwata nga bakusanze wonna ne babaako statement je akasajja je kakoledde eri ne bakutwala mu koti y'amagye n'oboleze ate byombi babireetedde wamu naye nga kiki kye tugamba nti entuula eno ebadde eri ku musingi ogwa iPod ebadde egaba ssente naye ng'ate ebbanga lizze nga abasinga okufuna ennyingi tebeetabaamu FDCA yasookanga era nayo yali tiyeetabaamu ng'ekyali n'amaanyi kakati amaanyi bwe gagikendeera NUP n'egiryawo ne NUP n'egaana ng'erina naye ensonga zaayo zeewa ffe tujja kujja wali Museveni naye Museveni bw'akasukayo sente zaabwe nga bazikozesa okumuggyako ekitali musango kakati President Museveni kyagezezzaako okukola ku lino etteeka si mukyalo oyo yalireese President wa Uganda lino etteeka alimanyiiko era yalireese kulabisa nti ligenda kuyita kubanga gwe njagala mbuulire ebintu ebyogerwako consultative communication among parties ebibiina mutandika okubanga musobola okwogeraganya nga mutuulagana advising government on policy and promotion of democracy kuliteekawo neutral platform for political parties inclusive democracy nga wasigaddeyo myezi bwezi tulonde ebyo etteeka lino liyinza okuleetebwa emisinde emiyitirivu bino tibiyinza kukola n'olwekyo balireese ku ssente zigenda okujja era nkukakasa President Museveni bagenda tuuzaayo enkiiko awo bagenda zituuza nti NUP kootalinnyayo ssente za campaign mmye togenda zifuna
bazirese kubonya kibiina ky'amaanyi mu kuvuganya Uganda na kukirabisa nti mujja kuba muli awo NUP balabikeko nti akakati abakulu bazze ensetegeere nti banonye eki so kyaddaaki bajja kulabika by all means alese teeka eno kati kyalowooza naye ffe tusuubira nti basigale nga bwe babanga obutabeerayo kibadde ideological basigale nga era tebagendayo because bawe ensonga lwaki tebabeerayo FDC yennyini yasooka and then NUP ngaga nti yes for example FDC yali etuula emirundi egiwera agandi ffe tutuula ne tuteesa era ku bimu ku bye twateesaako kwe kulaba nti wabeerawo okutereeza ennambika ekkirizika ebibiina byonna ku butya akakiiko k'ebyokulonda kajja okuba constituted ani akalonda atya n'ebirala naye buli bye tuteesa byonna bikasukibwa mu kasero teryawuliriza newe tumalidde FDC ng'egendayo ate ng'era ebyo tebikolebwanga kakati kikulaga nti osobola okwogera ebintu bingi mu bantu naye ebikkirizibwa nti ddala byotegeeza okusinga tugoberera ggwe wajolaga omusajja kuba omukyala bw'atiisatiisa nti agenda kunoba ogenda okulabiriza bwoti mu ddirisa nga afulumye n'ekibbo ky'ebijanjaala agenda kusiga akusiga bonero kalaga nti anaatera okukola ki ogenda kakati n'olwekyo tebyakyusibwa naye kati batuula gali gabeera maanyi agaba gakulembera oludda oluvuganya ali ku top gaba akozesa naye okusalawo ebintu ebirumya katumulabise kubanga ekiseera nzijukira akaseera wano nga akalulu kaakaggwa president wa Uganda ekyamazima yali talina buwagizi oba buganzi ndowooza obuwagizi yagamba yali abuyina okusinzira ku byava mu kulonda naye obuganzi ffe abaali batunula obutunuzi nga tetubukola ki tetubulaba era yali ayagala nnyo okwekuusa ku buli muntu alabika nga alina obuganzi naye afuneko kukaliro awo wewava waliwo abayimbi bajja waliwo awo omuyimbi wa Amerika yajja n'akawalake ne kakyalake awo ne bagenda ne mu National Park oba naye kuba naye ebifaananyi yayita abayimbi bangi n'ayita bakenzo nebekuba ebifaananyi ba ekoni kagamba nga ali mu public relations practitioners be nga bali mu mugamba nti kati olina okulabikako ne gundi kati amangu ago n'ategeka ne iPod n'etuuze olukiiko lw'ebibiina by'obufuzi era n'ayogera speeches nyingi nzijukira president wa DP mweyo speech gye yakola yamugamba nti kyandinyumye nnyo naffe tutuuleko ekkololo nga naawe otudde mu audience olabe ku mukolo nga waliwo gw'okwasizza obukulembeze atali ggwe njagala okutegeeza era President Museveni bwe yavaayo naye n'ayogera bwe baamala ne beekuba ekifaananyi eky'amaanyi ekifaananyi ekyo kyannuma nali wa DP naye kyanyiiza kubanga Econ okwekuba naye ekifaananyi bamusasula miliyoni oba nga 2 gavumenti eyawana eza dola naye ebifaananyi bye yali asinga okwagala byali bya ludda luvuganya yabifuna ku bwerere kakati byo kakati nze ekyo kyampiiriza nnyo natunula ne ngamba naye bannange kale waakiri mwandikoze sente bweziti ne muziwa abanaku but you see why the rush for example honorable Nakut aweebwa leave ya parliament ng'ennaku z'omwezi 17 nga 14 enkeera difference ya few hours najja naawewo omwaganya okwanjula ebbago lino but shockingly nga ne certificate of financial implication agirina and yet waliwo abaka ba parliament bangi abagamba nti balina ebbago oba balina amabago gaabwe balina bills zaabwe zebaagala okuleeta naye tebafunanga certificate eyo obwangu obwo within hours gwe kyo ne kikolebwako zino eno eringa bwolaba campaign poster zino sente nine teeka lya campaign gye tugendamu kubanga kakati jukira kati budget tuli mwezi gwa kumeka kati embalirira gwa kutaano guno yeyise bajja kugitusomera busomero trillion mukaga sente zigenda kuvaayo etteeka lino lirina okuyita nga ekyamazima waliwo ekibiina ekigaliddwayo nga tebagenda kiwa sente naye ng'okukimma sente kuyise mu tteeka lulimu badde mwogera ku iPod naye nga iPod kiri awo kintuntu tekiri mateeka kakati we bakiteeka mateeka kitegeeza nti omutendera gw'ensimbi eziddako ekibiina kya NUP ekitatuulayo kyebagenderedde okumma sente mpaamu eddakiika nzijja tutandikira tova ku radio okunoonya Miss Uganda
ensanyukira ebiri mu ggwanga buli Munnayuganda afuna obusungu osanga tuli eno omula. Okay, ganti bigenda maaso bimuwa essanyu ayagala abantu bafuna obusungu. Hala? Anji. Abali kuwuliriza. Mukulu mbide mulamusiza. Amanya ndobozi nze Kalayira Indinda. Eso. Bwana kungwe bigenda maaso mu ggwanga bitwewuunyisa era nze neewuunya. Bwana mbide tukwagala tukuwuliza tugoberera oli musajja mugezi. Era neebuuza nti teweegatta ku mugendo gwa NUP. Tujjawo gavumenti etukyusa obuyinza. Esawa ya leero balese etteeka. Senga wayiretete mu bukubi. Nakifuba. Ate bagobedde amateeka gabe galina kugamba. Temuliteekawo nemwera bitemu abali mu gavumenti. N'abaka ba NRM. Era mumuzadde abaana ate bagenda kwetaba mu byobufuzi ngeri batandika edda. Kunyigiriza munnansi nga mwekwasa ebyamagye. Bwana abantu bangi bakiddwa okugeza kwandika weesa ekirumira bazze battibwa. Netwebuuza abali base olwokota bateeka kwa bangana ko bakimana abantu babujjo ko siyandi badeebi. Netugeza okubanga genda bannansi talaba wakire okufuka nawo ebiyu. Era lwaki ebbago bino bayirese kati naye NUP bakamala okukwata Sebufu eti mutwe nabonna abazze babeera ku Kyagulanyi. So nze ndabanga abazze okunyikiriza ffe abagala enkyukakyuka naye katusobole obulamu bwana Kkungu tubeerewo tujala bye bigenda mu maaso nze Kalayira enki abali ndugu Kalayira isemba Yosef tulabe. Hala? Okay, mkusankuwadde mugana wanagambye Masindi tusobeddwa because of NFA's actions. Mutuyambe jambo Kkungu, we do not know what is next. NFA National Forestry Authority ekoze Masindi mumpe details nze nje bagamba kunga koso muzinda oluguno teri kunyigiriza bannansi. Thanks Kkungu. I am Charles Spider, West Nile. As usual, for me, I think Parliament has no authority now. Whatever they do, it benefits the elite group, not Ugandans. God should help our country. Tonagamba John Mbuya ninze mu 2026 tulage NRM nti tuli bakowo kubye kola musala agambye mpozi nono Kkungu kiki kyobadde osuubira ebyo bibaddewo ye Daudi Namwani Kibundaire Jinja nenga ali Masindi. Semba Yosebo. Sebo Radio 4. Sebo. Wanta Kkungu. Sebo. Ko nyogone kunsembyayo. Era mbadde ndikola jana wano. Sebo ono yesenda wala embuya. Okasambide mulamusizaako nnyo. Ekisa kuneewuunyisa mu byonna. Kooti enkulu nange mbadde nakola nga manyi kooti enkulu ewe kitiibwa. Basaba negamba nti kooti y'amagye giweewo negibwawo. Ate nti kataba General Museveni beyakuliddemu abagizaawo. Bagamba nti General Museveni tukoleza mu box y'akalulu tukuba akalulu n'enkoona enywe. Kale ndoza tukome kwabo honorable. Akati mwebale banaye abakubye ono mwami Mulandoza tiyategedde kye twayogedde tekyetaaga kusasula. Kanye West yasasulibwa sente okwekuba ebifaananyi ne president wa Uganda nga bakava mu bululu. Waliwo ne million $2 ezateeka kalango ku CNN. Waliwo n'ebintu ebirala naye bw'oba tobimanyi owulirizanga buwuliriza n'owandiika n'omanya nti kati kino bakimbuulidde. Abakubye amasimu mwebale. Bye munjagaliza ebibiina bye nnina okuyingiramu mwebale. I will take it as a compliment. Okay. Naye tutunuulire eggwanga nga tulina ekirowoozo nti ebibiina ebyawufu bisobola okukwataganira awamu ne bikola omulimu ogutegerekeka. Si buli olaba n'enkima teziyinza kubeera ku ttabirimu. Fe abantu ffenna tetuyinza kubeera mu kibiina kimu. Olabiranga ku nkima si kyangu zonna kubeera ku ttabinga zezinze ku ttabirimu. Kale ate olwo ffe abantu ffe katubeere mu DP naye tusobola okukolaganira awamu n'ebibiina ebirala bwe tubanga ebituluma bifaanagana. Njagala nno okutegeeza nti si kituufu nti ffe ebituluma biruma ffe ffekka. Nini bannaffe abali mu NRM ebintu bingi bibaluma. Ng'olowooza alina etteeka erikomezaawo nti court martial esobola okukwata ba civilian. Olowooza ligenda kusookera ku ffe ffekka. Dijja kulya buli omu. Buli muntu yenna ava ku mugendo lijja kusooka limuyoole. Nze abantu abasinze okusibibwa
nga basibibwa byabufuzi baliko mu gavumenti kakati eno kooti abantu be yakasinga okusiba ng'otandikana ku Dr. Besigye baliko mu gavumenti so kitegeeza si kituufu nti gwali mu gavumenti neteeka bwe likolebwa oli alinza n'okuba lisookera ku kubanga saawa yonna bw'osigala ng'okyayina ebirowoozo ebirungi kitegeeza nti obeera okyasobola okulaba ebirowoozo ebibi kakati bonna byabanga nga gavumenti kwesibidde ng'oyingire kooti ey'amagye n'olwekyo tubeere nga tusaba okulaba nga ebyo ebintu tebiddibwamu bage basule bulungi banaye musule bulungi mwebale nnyo mwebalira